Kati okumala emyaka 12 nga abantu ba Buganda n'abajagaliza ebirungi nga beteekerateekera okujaguza amazaalibwa ga Beene Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nga 13 ogwokuna buli mwaka basooka kwetaba misinde mu munabyalo egisomboola abantu okuva ebule n'ebweya. Emisinde gino gitegekebwa ku miramu egy'enjawulo ng'okusinga gyetoolera nnyo ku by'obulamu era ng'okumala emyaka 5 kati egiyise essira libadde liteekebwa kulwanyisa okusaasaana kw'akawuka akaleeta mukenenya. Olunaku lwa leero Katikkiro Charles Peter Mayiga atongozza emisinde egy'omwaka guno nga gyakubaawo ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokuna omwaka guno 2026. Katikkiro Mayiga asinzidde wano n'asoomooza abasajja okuba abasaale mu kuziyiza okusaasaana kwa mukenenya naddala mu baana abawala olw'ebibala ebizze biraga nti ensangi zino akawuka kasusse okubeegiriisizaamu. Abasajja mukwana nnyo abawala. Kyekizibu kye mulina mukwana. Kati ate sirimu ne mumuleeta okwana omuwala ng'ono omumbejja n'omuwa essente z'enviiri. Bw'omala omuwa essente zifumba enviiri tasobola kugamba nti weekebeza aba atya. Ate olaba n'omwezi gugenda kuggwako gw'osasula waasula. Olaba obuvunaanyizibwa bw'olina okutwala gwe omusajja. Naye abasajja mubikola muleme kweyisaako. Bw'aba muwalawo, bw'aba mwannyoko, bw'aba maama wo. Abasajja tubakuutira lowooza ku bintu ebyo. Bw'aba omwana abasajja nga twagala abaana baffe ab'obuwala. Katikkiro era ajjukizza abasajja okufuba okukozesa obupiira bukalimpitawa embeera bw'eba nga teyeebeereka basobole okukendeeza ku bulabe oba okutambuza akawuka. Nabadde ku bizinga, nabadde n'obukooti obuseeyeeya. Eryato bwe lyabika osigala oseeyeeya. Naye mbagamba mulina obukooti bwe mba mugenze eno ewaagundi. Bw'oba ogenze mu jangu onkwekule ogenda n'akakooti. Olwo tugenda okulima emmwanyi tugenda n'amageetesi. Gwe w'emawogola. Eyo mawogola abantu bonna balimira mu mageetesi. Gwe wava emawogola ne weerabira amageetesi tujja kukuzaayo. Ekitongole ki National Media Group Uganda nga kikitwala ne Spark TV be bamu ku bavujjiriza ab'emisinde egy'omwaka guno. Wanakikulira Susan Nsibirwa ayongedde okukkaatiriza obuvunaanyizibwa bw'abasajja mu kulwanyisa akawuka akaleeta siriimu. Tukubiriza abasajja kubanga abawala abavubuka aba balina emyaka emito kati ate be bafuna kati mukenenya ng'ate era tumanyi nti abamutambuza era balina kubeera basajja kubanga bano abaana abawala bakyali baana bato. N'olwekyo guno omwaka tukubiriza abasajja ekisooka basooke bave ku baana abato. Era tubuulidde lwaki baasalawo okuvujjirira emisinde gya Beene gino. Ffe nga abalina emikutu ng'egya TV gino, empapula, radio, ogwaffe gwa kutambuza information eno ne messages ezikwatagana n'okulwanyisa mukenenya. Omwaka oguwedde ensimbi ezisoba mu buwumbi 2 ze zaakuŋŋaanyizibwa mu misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ag'omwaka 2025 nga ku mulundi guno omuntu aneetaba mu misinde gino waakusasula shiringisi $2.5. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.